Kaakati ekintu ekyasinze okutawaanya abantu abaagalana oba abantu obutategeera ngeri yakwata mu mukwano kwe kubeera nti ogenda mu mukwano ng'osuubira nti omuntu gw'oyagala oba gw'odeetinga ky'oyagala akimanyi. Eyo nsobi nnene nnyo mu bulamu bwo gy'olinza okukola era gy'ojja okwejjusa mu maaso. Muyige okwogera kye mwagala mu relationship. Ekyokubeera nga ndi mukyala oba nga ndi mukazi, omusajja n'ankwana ne mubuulira kye musuubiramu oba ne mubuulira bye nsuubira okumufunamu, tekitegeeza nti ndi mane grabber oba gold digger oba siina mukwano. Kitegeeza siina budde bwa kwonoona, kye njagala nkimanyi. You either give me what I want oba si relationship tegenda working out, and same goes for men. Abasajja mulinza ogamba nti ate ffe abasajja, kale nedda. Abasajja oyina chance nti omusajja nengoba ku myaka 5 okyasobola okuyimiriza omwana w'emyaka 25 n'omuwasa. Naye omukazi ow'emyaka 5 ani agenda okumuwasa era agenda kufuna wa myaka 6 oba wanaaba afunye owa 3 munnange n'owaana kennyini agamba nina emyaka 4 naye mbu habula mundeke agamba nina emyaka 4 naye agala nga oba ye sugar mami nga gwe sugar mami we nga gw'olina emyaka 5 oba kitegeera. So abakyala naddala no message yammwe yereere eddoboozi lyange liririti nga ndi bulala kale mugenderaawo. Kale abakyala naddala eno message yammwe, bw'oba oli mu relationship oba oba ogenze mu kudeetinga n'ebisigadde, consideringa nti olina ebbanga ttono. Do not waste your time. Tobeeraawo n'ogamba mbu ajja kufigaringa out kyenjagala, ajja kutegeera kyenjagala. Tagenda figuring out ky'oyagala, kubanga njagala okkiriza buli muntu alina formula ya laavu. Saawa zino n'okwata omuzindalo n'ogenda ku street n'ogenda ng'obuuza buli gw'osanga laavu kyeki, buli omu agenda kuwa definition yiye, kubanga buli omu laavu agitegeera bubwe. Ate nze the way I understand love is the way I'm going to love you. Oba yengeri gye ngenda okuwa ki omukwano ogwo. Kati gwe bw'onaaba olina omukwano gw'oyagala oguli particular, it is either you communicate, no stepping up the plate n'ongamba nti ABCD oba si ky'osirika busirisi nze n'ondekaawo nfigaringe, oba nze nenkwagala mu ngeri gye nkwagala n'endobooza mu ngeri gye nkwagala, yeeyo gy'oyagala okukola ki okubeera ng'oyagalwa. Naye ng'ate ekituufu si yengeri gy'oyagala okubeera ng'oyagala. You need something better than that oba you want something better than that. But since tewaŋŋamba oba toŋŋamba oba tovangayo kuŋŋamba gwe kyoyagala, kigenda kunkaluubiriza. Mu byonna bye mukola obulamu buno bwe mulaba bwe tubeeramu obudde tetubuyina. Essaawa we beebaddemu ku makya bwe ziwera 2 eba tekyali emu ey'okumakya, era weenaabeera emu ey'okumakya lugenda kubeera lunaku lala. Ezo ziba zigenze essaawa, obudde buba bukuyiseeko. Mulekerawo just okubeera nga gw'otuula butuuzi awo n'obeera mu relationship oli uncomfortable naye n'oguma kaŋŋume ajja kutereeza tajja kutereeza. Omusajja nga waakamufuna ng'omaze okumutegeera bye yeddira n'ebisigadde, munnange ogenda kunjagala oba munnange onjagala nti ye, naye biki by'okola eri omuntu gw'oyagala, buvunaanyizibwa buki bw'olina eri nze? Nti obuvunaanyizibwa nze bwange munnange nze njagala omukazi ng'akola ng'aleeta 5 ku mmeeza, omusaala gwe waba afuna 10 njagala 5 gibeere ku mmeeza tugigabane ABCD. Kale byebyo nti nange nno ebyange bye bino. Omusajja mwagalamu kino ne kino ne kino, consistency, njagala onkubira essimu, njagala tukole eki, saagala mba nkunyizizza okole bw'oti, byonna mu bicommunicating oli ategeere oba anaakusobola oba taakusobole. Naye bw'onadda mu geesi waaka n'ogamba nti gwe kookiringe mbu things are going to work out themselves. Things don't work out themselves. We make things happen. Omuntu mubuulire engeri gy'oyagala bwe kituuka ku nsonga z'okwezina, omuntu mubuulire engeri gy'oyagala okukwatibwamu. Ti nze nkyagala bwenti, nze nkyagala bwenti. Kubanga waneno mu area y'omukwano erinza okuba nga eri perfect. People are frustrated. Nze kambabuulire mwe temumanyi bantu we bali frustrated mu relationships nga bintu bibiri, the way they are loved n'engeri gye bakolamu omukwano. Bintu bibiri bye bikyasinza okutabula abantu. N'agamba kale njagala ampa buli kimu, naye bannange senga omusajja akukankanirako bukankanyizi. Kale mu kisenge ebintu abikola, naye senga omusajja talina keya, omusajja ali so stiifu, omusajja talikwatako ku mukono nga mutambula mu kkubo, talikusitulirako ku nsawo ne waba akulaba ng'okooye. Senga bannange naye nga we can resolve this issues. Kyalinza okuba nga engeri gy'akwagalamu alaba yentuufu.
era ng'ali comfortable n'engeri gy'akwagalamu era ng'alaba kyakola kiri nnomo era ng'alaba everything is okay nga tekirinaako yadde obuzibu n'obumu ng'alaba buli kimu kyekyo kiri perfect bwekyo bwe kirina okutambula. So it is up to you okumulaga nti ebintu siwo bityo ebitambula, nze ekyange nkyagala kikolebwe bwe kiti ne bwe kiti. Ebyo nno bye byange. Mumpulidde? Naye bw'onaaba oli eyo gowooza nti njagala omusajja simanya ngulira ebimuli, tomugambye ye alaba okugula ebimuli kya kisiru kubanga ye nga ye omuntu tebimulya tabitegeera si yenkola ye si yengeri gy'ayagala. Leero nno ab'ewaffe Abannayuganda romance tebamutegeera naye kale tugenderamu. Ebintu bya romance si bintu byabwe. Kati gwe bw'onaddawo n'olowooza nti ye agenda kutegeerera mbw amanye by'oyagala ne by'otayagala, munnange weerimba tajja bitegeera. It's up to you okubeera ng'omuleetera okumanya by'oyagala ne by'otayagala. It's up to you okubeera ng'omuleetera okutegeera engeri omukwano gy'ogwagalamu and things you don't like. Kino sikyagala, kino sikyagala, kino nkyagala, kino saagala tukikole bwe kiti, kino nandisebe kikolebwe bwe kiti. Always try, and it's never too late. No one oyinza okuba oli mu bufumbo ssaawa zino naye nga relationship ye eyuuga naye ng'ekigiyuuza, it's because you're not communicating. Tomubuulira naye omukazi mukolera buli kimu naye kiki mu butuufu abikola naye byakola si byoyagala akole. Kati awo omugambira nti mwami wange nze olaba ekintu ekinyiiza kye kino, nze olaba nyumira nnyo omusajja bw'ankolera bw'ati ne bw'ati, nze olaba nyumira nnyo omusajja bw'ampa kino ne kino, nze olaba nyumira nnyo omusajja bw'akola bw'ati ne bw'ati. N'ategeera n'akyusa. Nammwe abaami oba abakyala muno aba avuddeyo n'akubuulira engeri gy'ayagalamu ekintu kitambule. There is nothing ekitabeera digestible nti munaye sisobola kuadaputinga ku ekyo ky'oyagala. Nedda, osobola okuadaputinga ku ekyo ky'aba akugambye. Tekiriimu sitaani, tekiriimu ssakka. Kale nensigala nga nze Ssenga Faith 256 temwerabira ku subscribinga, ku likinga n'okomentinga. Omukama abanjagalire, abankuumire, abampeera ebisinga obulungi. Temujjangu okwo tusisinkane ate mu vidiyo yaffe endala eddako. Tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda kweri kuno ku YouTube osobola okuginyoonyaako oba ogikeberako. Gwanyumirwa emisomo gwanyumirwa stories z'omu kisenge, stories z'abakulu ojja genda eyo. Tulina Facebook page Ssenga Faith 256, TikTok account Ssenga Faith 256. Ebyo byonna osobola okubeera nga munnange ogendayo n'obeera nga oyisaayo amaaso mpola mpola n'obeera ng'otegeera ekitambula. Mubeere bulungi, Omukama abankuumire, abanjagalire, temujjangu okwo abalungi bange. Yeah.